Awards za Uganda zantama abantu abatekka awards basigala abatunafu. Nakulwa leero atukuletedde mwana muwala Cindy nga naye avaayo akokolima n'okuba nti akolima by People Music Awards olw'okuba nti tebamuwadde award yaddemu. Tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omugazo gumanyikiddwa nga Uganda mu Kamuli amanya n'eddoboozi Vampita Ntambi Jimso Rich Boy Maxud Junior. Webale kuba nti otambula naffe all the time, webale kuba nti osubscribing, webale kuba nti liking, webale kuba nti commenting mu comment section yao ne tufuna opinion yo. Now nga awards za kagwa last week twali twagala kuba nti tuzogera kono nga ate abayimbi kirabika batandise okuba nti bafunamu okwemulugunya n'okuba nti tesiba mativu ne ku awards zonna. Cindy avaayo agamba nti botunulira last year y'omu ku bayimbi abakyala kugatta ne mu Uganda abasinga okuba nti bakola ne recently yakabeera ne concert eyakyasinze okuba nti erina ebyafaayo sawa zino twogerera mu Uganda nti ye muyimbi omukyala eyakasooka okuba nti ategeka kye bayita cricket oval nejula neboga nagikuba naye nga ate wetwaze mu awards abakulu aba people Cindy tebambalidde mu koddala magezi. King Asofa agamba nti bwotunulira nze nayimba omwaka oguwedde okusinga Shiba naline concert ey'amaanyi. Bwotutunulira last year abayimbi abali ne concert ezakabi kwaliko Space Diana nange ate nga yange yali bya mukisawe naye kikwewunyisa okuba nti abantu ba high people tebasobola kuba nti barecognizing efforts zange amanyi gange n'okuba nti n'ebiseera byange ne ati wange nakozesa tebasobola kuba nti abakulu abo banominatinga n'okuba nti bampa award wabula kye bakola bakwata awards ne bagiwera ddala omuntu atadeserving award. Asidi agamba nti at least singa bakwata awards ne bagiwa Space Diana Female Artist of the Year oba ne bakwatayo any award ne bagiwa Space Diana kyali bale kikola amakulu naye nga ate kikwasa enaku nti omuntu atabadde na nyimba last year ezitunda gwe bakutte ne bawa award ne baba nti era bamutuuma mbu ye Female Artist of the Year which is Shiba Kalungi. Asindi agamba nti binono tebikuza industry era yavudde nagamba nti ye omwaka ogujja oba guno omwaka ogujja aba high people bademo kuba nti tebamunominatinga era bademo kuba nti tebamuteeka mu awards because tebarecognizing efforts z'abantu okujjako kuba nti bakwata abantu ne babanafuya wansi wano. Simanyi oba abakulu Innocent Kawoya Kogata ne Bloody wange amanyikiddwa nga Nicholas Kalungi tebagenda kufiima because bamanyi nga abasajja abeetabwe nnyo ate nga bakyali ba Cindy nnyo. Kikwewunyisa okuba nti Cindy teyafunyeyo award yonna mu high People Music Awards kiswaza naye nga ate kyewunyisa naye nga ate kyekituufu. Cindy agambye nti Shiba gwe bawadde award era asigalire ku muyimbi wa award naye nga ate ye muyimbi w'abantu mbu bw'otunuulira omuntu gwe bawadde award bw'omuteeka ku stage n'oteeka wali ne Cindy mbu Cindy amukulagirako n'adduka ku stage naye ate nga kikwewunyisa okuba nti gwe bakutte ne bawa award. Cindy agambye nti bwe muba mwagala Uganda music industry ya Uganda okuba nti ekule mutandika okuba nti mugabira award abantu abasanira n'okuba nti awards zaffe okuba nti zitandika okuba nti ziweebwa ekitiibwa ekyaddala. Bananyini awards bali badde nga bajjamu omukwano n'okuba nti bajjamu efitina ku bayimbi abamu ne baba nti banominatinga nga abayimbi abadeservinga nomination n'abo abatareserve oba abatadeservinga nomination ne bapataweera ddala because ebyo bye biyita music industry. Cindy agambye nti Abanigeria bazimba ekintu kyabwe mpolampola sawa zino tukyegomba naye nga ate waneeno awards zeswali tulina nti tusobola okuzimba okutuuka ku gundi bwe zityo ate buli lukya zeyongera kusereba n'okufa. Era agambye nti omukozi wa award omulala we wabayo omuntu ayagala okukola award omulala akola awards nga ziri genuine bajja kuvaayo abayimbi bonna bamuwagire kubanga kirabika awards ze balina mu Uganda ziri fake mbu bagabira bakyali baabwe tebagabira bantu badeservinga bino n'ebirala byoba olinda mu episodes zaffe ziddako. Sigadde Ntambi Kimso or Rich Boy Maxud Junior. Bye bye for now.